gamba tina wakawujja owekali osobola okubanga enyama egendako akasavu nalozaako amangu nkimukolera okafune nga lubeera olwano mutwalo gumu gwokka kyogere mu luzungu saalo wakati abavuga eno veranda nisagala waliwo n'abalugwala batategedde kano kakwate n'abalugwala omwo omani eminezu emyatetinyazu kandusuku kabirizi nyarupye emyasavule mimvuku mimungwa mandisi kandusu nyaruku minzi kare mandisi nyoruku mimu kabirizi nyarupye mandisi loyo garden myasavule kaibanda mimvuku sunabene kandi nyaru masavule emimengwa mandisi nyaruku mimvuku mimu mbere awjala baba soba mwalimu wanyisaga wena bayita okulya embizi abamu temujjanga mbuuza mugiryawo embizi oyo ndi muntu gw'otokyabuuza kyoba naalya kikayi n'omuto ddala ayonka amanyi nnyina kulya mbizi lumu nakyale wa suuna ananga bula embizi nasooka butakikkiriza nga ndaba ninga ali ente okwetegereza abange nga ndi ku kigodo ngaaya abanaalya mukime banange tuli kabuumi wano kuloyo garden daba embizi maama nnyabo bannayuganda abatalya mbizi mulabye kino kigenda kubeera kika njagala bannayuganda mwenna mukitegeere nti embizi efuuse embizi twagijja emmanju netugireeta emiryango ketugirira mu lujja gye twalyanga nga twekwese tugirira mu lujja era bannayuganda mwenna makakasa ku sande kigenda kutokota nga sikisaanikire ebyoto tumaze obitongoza abo kitubatongoza enjokya yaabwe ya mulembe empo bannange bwenjitunako bweti singa sekamera singa nnumako ne ngamba maama nnyabo akayimba k'embizi ate nina obuyimba bungi nnyo obanga bwenjogera ku mbizi nso binene leka njiri abananyiiga mujje mu nkube era nja kugiryanga bwensolobeza bw'oba gwonyize nnyo yingira ecupa abanagirya mu kuŋŋaane embizi enewooma teribwa basatu kale ewooma tukuŋŋaanye n'olumu okutuze n'empuuta akagere ebangi gye bali sabo emala okulya embizi naaba sitambula nga nkutte enti z'embizi mikwano gyange gyebali embizi tetwawula banna embizi tetwawula ku sande mujje tulya embizi bana mbeetegekedde ebyoto bina byonna byolaba muno musajja taba tugenda gitongoza ku sande sapatu gye twakoze mu kigodo ky'embizi tugenda gitongoza ku sande bannanga abantu mulunde embizi nze yalese obuguwa obw'embizi bamuyita yingini yakawadwa yakoze sapatu mu kigodo ky'embizi sapatu eno yakoze sapatu ekolebwa mu kigodo ky'embizi asooka tubulire sapatu eno abatagimanyi sapatu eno abantu abatagimanyi okugezaako nga bannaffe bano abasaidizi eno mwegendereze nnyo okwambala sapatu ez'enjawulo sapatu zino zambalibwako nnyo abantu abakatuliki abakristaayo abaseveniside abalokole sapatu ezo muzayuniremu nnyo kubanga temukola loosi muzambala era tugenda kukola akaleega k'abakyala mu kigodo ky'embizi nga kaleega ebbeere n'ebiba lyagwa mu 7 mu 8 mu 62 ebbeere lidawo ne lyesiba ekigodo kiri kuŋŋaanya nekirireege yes embizi ngenda gyongerako valia dison bisooka byakugabira bwereere okujjako pig paint langi ey'embizi oba togiridde ogisiiga ku nnyumbayo okimanyi nga Kaibanda abantu bakujjamu engombo mbutosibako matu ga mbizi kundisa Kaibanda kyebaagala okumpira nga kikwatagana ku mbizi I don't mind ladies and gentlemen I don't mind come and enjoy come on Sunday we eat pork in the name of Jesus amen because God created that pig us to eat ne Kaibanda embizi tekotana na not to make a furniture we can't make a furniture in a pig but we can eat pig and we get life now akataago k'embizi gokimanyi nti no ka mugaso nnyo mujja tukano kagula $3,000,000 akataago butago bwe katongo manye kiri mu kataago ako what's in katago
Akatago. There's so many things in Katago. Like what? Oh, like a calcium. Wow. They have incubator. Nice. In that good. An incubator is the thing which can help you to be healthy without any condition. Any condition is something somebody can say, can put you in front of you. If you do that, I do this. If you do that, I do this. But there is no condition in that Katago. The Katago is very, very important. In English, Katago, but by the way, what is Katago? We call it a pancreatic acid. Pancreatic acid. Yes. That is Katago in English. Yes. And those who fighting in Ukraine, they like that Katago so much because they make nuclear in that Katago. Akatago kakola bomb. Who did the research? Dr. Sunabe. Dr. Sunabe from Masaka. Tuyina pig paint, tuyina pig jelly, tuyina pig porridge. Yes, sefulia y'obuugi bagenda gisanga okusande ku makya. Omuntu avudde ebbakuli y'obuugi bw'embizi. Tokera kuddamu kunywa buugi. Weerabidde pig soap naawe, sabuni w'embizi. Byonna bigenda kubeera malidaadi nnyo. Ate njaga kutegeeza abasajja mwenna abantu n'olira. Eno ennyama ogiraba enjoki ku musajja nnungi nnyo. Bano abasajja abagazima eggulu libwatuse. Simanyi bwemba, simanyi banka emmanja, sirina maanyi ga kisajja, lya ku nnyama y'embizi enjoki. Abakyala muwute supu w'embizi, akagere k'embizi ako. Kaleeta essanyu ly'abakyala. Bano abakyala bannabukalu abo. Wuuta supu w'embizi ojja kulaba. Vaya, research namukolera Brazil. Bagundi banasayansi. Twali nabo. Kibuga kyekyo mu Brazil. Batwadde ennyanya n'obutungulu. Omanyi ennyanya za Brazil ziwomanyi okukacumba. Beba sponsor. Nete lunaku lwansi yonna. Anti twagenda okulaba abavubuka nga obulwadde bugenda bamalawo. Abantu nga tebakyagala kwambala bupiira bugali mpitawa. Tugaya tukoze tutya. Etula ne Suna n'agamba lwaki tukola kondomu mu kigodo ky'embizi. Amina. Tugenda ziyetanga 5. Tugikola ng'abaana bagenda kufa. Era kondomu eyo abantu bajja jjaga lupiira obwe twakoze bugali mpitawa bajja bukozesa kuba bulungi. Buli malwaliro ag'enjawulo. Bulwanyisa butya akawuka? Akawuka kale nako kawoomerwa embizi. Olunaku olwo balina okujja okulya ennyama na mutima. Ennyama erabika obulungi n'ogifunamu kyoyagala. Ennyama ekugwamu obulwadde mubiri bwonna n'osigala ng'oli fresh. Tolina kuwadde kutawaanya. Eno bagiyita Cape Town mpaka gyo nakasozi budde wali mu maaso g'eddwaliro lya Sseggona. Ebbujja egyasinze okukola ekyakabi ennyo mu Uganda yonna. Ate ennyama eyongera bwongezi. Gwe girieko owulieko olyako bw'oti akapikamu bwe kati. Odda mama abaana akuwa balongo enkeera. Tere kuwakana. Nga nkubuulira kino kyekyasinze okuba ekyomulembe eddagala. Ennyama y'embizi tajja musajja yekka, ajja n'omukazi. Bamala okulya ne bagenda munaga b'obimanyi. Ne bagenda ne bamanya nti omuliro guweze. Omuliro guba guweze awo. Alidde asanyuse, omukazi gasaasanyuka naawe, omuliro guba guweze. Nze nzaliddwa mu mbizi, nkulira mbizi na kali mu mbizi. Ndi myaka 43. Nzaliddwa mu mbizi na kali ndi mu mbizi. Sirwalangako bukyambaawo. Bukyanandika kutegeera sirwalangako okuba nkoze edya mbizi apunaawo. Eno ddagala ate nga nnyama. Wallaahi. Saa 12 ez'okumakya nga tuguddewo tugende mu service wali Apostle Seguya Kaibanda Godfrey nze mwennyini nze ngenda okuyimira mu service. Jangu owulire ku kigambo kya Katonda ekipya, jangu owulire ekigambo ekikuzaamu amaanyi, jangu owulire ekigambo ekikusumulula, jangu olabe Katonda ku lunaku lw'essaani. Tujja genda okulya embizi ng'omaze okutegeera oluti olowooza lugenda kuba lwa ssente. Oluti mpozi okuleetayo ssente z'enku zokka ntwalo nga 10 oba embizi package yonna ng'ewedde byonna ebigenderako ebiribwako just za nku naye nga it's not money. We don't after money. Don't charge. We want to promote pig. Twagala otuba Kaibanda olwagambe oluwuuma. Kaibanda. How do we call oluti in English? How do we call oluti in English?